الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بدوا الله mulundi guno tugenda kusoma ku aya Allah subhanahu wa ta'ala esangibwa mu surati Nuh aya ya 23 tugenda okutunulako oluvanyuma tuberenga tulaba ate biki ebiddako. Allah subhanahu wa ta'ala aya eyo gyenjogeddeko esangibwa mu surati Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uka wa nasra. Aya eyo oba ogitunulidde tugyetaaga nnyo mu mulembe guno. Aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagituteera mu surati Nuh era nga eyogera ku basajja abataano abaali abalongoofu ku mulembe oba oliawo gwasookaku katono ku gwa nabbi Nuh alayhi salam. Nabbi Nuh alayhi salam agenda okutumwa nga abantu bano batumiddwamu balina abantu be basinza. Waliwo ebibumbe by'abantu bye baali babumba ne babiteeka mu bifo, naye nga ebibumbe ebyo byali by'abasajja abaali abalongoofu abaali basinza Allah nga bw'ateekeddwa okuba nti bamusinza. Kati babumba ebibumbe ebyo ne babiteeka mu bifo nga bo kye bagenderera nga baagala babeere nga bajjukirirako abantu abo mu ibaada ze bakolanga nabo beyongeremu amaanyi mu kuzikola. Kati nabbi Nuhu oba shiriki gwe twogerako olwaleero ajja mu gino emirembe, bw'oba olabye tayawukana na shiriki engeri gye yajjamu mu mirembe gyabo abaaliwo olubereberye lwaffe. Bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma gye bakoma okuba nti babeera wala n'emirembe egiddako, abantu gye bakoma okuba nga shiriki ajja ayingira, nga shiriki ajja ayongera okufenkenya n'okulya abantu b'omulembe ogwo. Abantu ababeerawo nga omubaka waali ebintu bingi babyewala ne babitya ne babidduka ne babivaako, kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallama fihim ali mu bo n'ababuulira byebateekeddwa okukola ne batateekeddwa kuba nti bakola era ne babireka, bafuna omukisa ogwo. Naye buli omulembe gye gujja ne gwesamba, omulembe gw'abannabbi, omulembe ogwo gye gukoma okufuna fitani, ebikemo, ate fitina ya shiriki ejja nnyo mu mirembe egijja oluvannyuma. So olw'okuba nti ilmu eba ekendeera, kumanya kw'abantu ne kubanga kutono, shiriki awo atandikirawo nnyo n'atandika okuyingira mu bantu. Obulwadde olwaleero obutandise okutuluma wano e Uganda buli okutiitiibya ennyo abafu, okutiibya ennyo abo abaali abalongoosa ku mirembe gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusaba abeere nga abasaasira. Bo bakola emirimu gyabwe ne basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ateekeddwa okuba nga asinzibwa. Fe abajja oluvannyuma lwabwe olw'obunafu bw'obukkiriza bwaffe, ate abantu bali ne tubajja mu ttuluba lyabwe ng'abantu ne tubateeka mu ttuluba ate ddala abayinza okukola nga abagatta wakati waffe abali eno ne wakati wa Allah oyo yatutonda. Kati ekyali ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salam kye kino kyennyini ti nabbi Nuhu yakoola abantu b'ekibiina kye n'abagamba bave kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kati
abantu abaaliwo abaali balina obuyinza ku bantu abalala abaali basigadde atali nabbi Nuuhu, abaali batakkiriza nabbi Nuuhu bye yabagambanga nga shiriki abayingiddemu, batandika okugamba abantu baabwe baleme kuwuliriza bigambo Nuuhu byabagamba alayhi salam, wabula basigale ku shiriki gwe babadde batambulirako ebbanga lyonna, bagende naye mu maaso. Amannya gano agali mu aya eno, waqaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Hadithi ya Ibn Abbas egamba nti abo amannya ago agajja mu aya eyo mannya g'abasajja abaali abalongoofu. Amannya ago gaali mannya g'abasajja abaali abalongoofu min qawmi Nuuhi, ng'ekyo kyagwawo bakyaliwo ku mulembe gwa nabbi Nuuhu. Agamba nti falamma halaku, abantu abo bamala okuzikirira ne bafa, awha shaitaanu ila qawmin, shaitaani yajja neteeka ebirowoozo ebikyamu mu mite gy'abantu abo abaaliwo, ne bagamba batya nti tolaba gundi yali musajja mulongoofu ng'akola nnyo omulimu gundi, yali asaala nnyo, yali awaayo nnyo, yakola hijja mmeka, yakola bino n'akola biri n'akola na biri. Kati abasajja abo emirimu gye bakola ku lwa Allah egy'enjawulo gyabafuula ab'enkizo mu maaso g'abantu, ekirungi ekitalina mutawaana, kubanga ffenna kitwagala buli muntu akola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala. Naye kyekijja oluvannyuma ne bafamire yammwe, waliwo abantu ab'amaanyi abaafa abaaziikibwa ku kijja ewammwe, nga oba siggwe wayinza okubaayo abalala abagenda banoonya abantu abo. Njagala kgenda kulaba ku kijja kya jjajja gundi, omuntu agenda wa jjajja gundi, njagala kgenda ku ntaana ya taata gundi, njagala kgenda ku kijja kya gundi, mugende mukindage bamuziika wa yaliwa. Awo ng'omanya nti fitineze mu kujja kwayo balondobamu abantu abo bo bagamba mu kulowooza kwabwe nti bankizo, naga nti jjajja gundi yajja okuyamba mu kizibu ekyo, genda bamuziika, oba genda oyolewo ettaka, oba genda omukuuleko ku muddo, oba genda omulimeko, oba genda ofukamire wali waali omwegayirire akutuusize okusaba kwe eri Allah. Ekyo kikyamu mu ddiini yaffe y'Obusiraamu, ate nga kifuukidde ddala kizibu, kubanga olwaleero entaana nnyingi abantu bagenda ne batandika okuzikolako emikolo ng'egy'okuzeetooloola, beetooloola entaana. Ali mu ntaana Allah subhanahu wa ta'ala yamujja dda mu nsi, ebyeno takyalina kyasobola, naye kati ate gwe omulamu nga ne Allah subhanahu wa ta'ala agambye ndi kumpi saba, kati ate laba ggwe ate obwongo bwo bwe bukugamba nti gwe bw'onooba osabye tojja kukkirizibwa, genda ew'omuntu oyo eyafa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyova olabanga yatugaana, yagamba nti temukola ki, yatugaana ebintu bisatu: tajsusu lqabri walbinaau alaihi walkitabatu alaihi. Ebintu bisatu Nabbi sallallahu yabitugaana. Okuyooyoota entaana, abantu muntu afudde ne tumuziika, ne tugenda ne tukwata ebyokwewunda, seminti, abalala tiles, abalala tarazo, ne tugenda ne tuzimba entaana y'omuntu oyo. Bw'omala okugizimba n'owandiikako Haji gundi yazaalibwa ennaku z'omwezi bwe ziti, naafanga ennaku z'omwezi bwe ziti. Fitina kati gwakikoze ogitandise, kubanga buli lwozimba Nabbi kye yagaana, n'otandika okuyooyoota entaana, Nabbi sallama kye yagaana,
n'ogiwandiikako Nabi salama kye yaganda. Kaakati ab'emitima emitono bagenda okutandika okujja nga banoonya omuntu oyo, era wewamusanga wewamuwa nti ono ye haaji gundi, ono ye maama gundi, ono ye hajjati gundi, awo obuzibu butandikira. Kati abantu batandika okutiitibya abantu abo bafu, ne batandika okubasaba, ne bamaliriza nga abantu abo babasinzizza, ng'ekyali ku mulembe gwa Nabbi Nuhu alayhi salaam, ngwe bagamba nti qaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'unqa wa nasra. Abo baali balungi, naye oluvannyuma lw'okuba nti babumbiddwamu ebibumbe ne biteekebwawo, abantu batandika shaitaani, abantu ku mulembe ogwo, abantu abaasooka yabagamba nti mubabumbe, bwe munaabatunulangako munajjukiranga ibaada zaabwe ze babadde bakola, nammwe ne mwongeramu amaanyi. Abaasooka kya kigendererwa kyabwe. Oluvannyuma shaitaani yakomawo eri abantu abo ng'abo bafudde abababumba, nejja ku mulembe omulala netandika okubagamba nti bajjajjammwe babumba abantu bano si lwa nsonga ndala, liyuqarribuhum ila llahi zulfa, basobole okubasembeza ewali Katonda, babayitengamu nga basaba. Kyobalaba nga abantu abamu bagenda ne bafukamirawo nga basaba entaana ezo zibatuusiza edduwa, abali mu ntaana omwo batuuse edduwa zaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha muharramun, ekyo nakyo kyaganibwa mu Busiraamu. Wa baada an taala alayhim al-amal, ate ebbanga eddala bwe lyagenda ne liyitawo, shaitaani yakomawo eri abantu abaaliwo ekiseera ekyo, ne bagamba ti ajdaadukum, bajjajjammwe tebabumba bantu bano illa liyabuduhum, okujjako bababumba babeere nga babasinza. Kakati olwaleero abafu baffe bonna abafa, bafa nga bayina amadaala ag'enjawulo. Ewaffe oba ewammwe obwo obuzibu bungi buli wamu. Tebalanga, tebakuba ng'ombe nga bagendayo, bakukuta, abalala bagenda kiro, abalala bagenda mu biseera nga toyinza na kumanya, naye bulwadde bw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Kati olwaleero ffe abalamu abaliwo, haqqi yaffe oba alwajibu alayna, ekitukakatako ku bantu bali abaafa, owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye yatulekera, bantu abo ffe kubasabira. Bw'oba ofunye omukisa ogugenda ku kabuli omuntu yaziikibwa, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayigirizaawo dduwa, assalaamu alaykum ahla ddiyaari min almuminin wa inna insha allahu bikum lahiqun nasalu llahu lana walakum alafiya. Yatugamba kugenda kubasabira kubanga beetaavu eri okusaba kwaffe, eri edduwa zaffe. Nabbi sallama bw'ate bw'ayigiriza, tayigirizaawo kugenda kukolerawo kintu kirala. Bo be beetaaga edduwa zaffe, ffe tebasobola kutusabira kubanga Allah yabajjamu dda emyoyo. Ffe tuteekeddwa okugenda ne tubasabira awo. Bw'oba togenzaawo osobola okubasabira wonna wonna w'obeera oli. Tubasabira mu biseera bya njawulo, tobeerabira basabire, toteekwa bukwakkulizo buno oba buli, basabire wonna w'ofunidde akadde, bakadde bo mikwano gyo abaafa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akujjukizza, beera nga abantu abo obasabira, gwe buvunaanyizibwa bwe gwe gy'oli. Bo tebasobola kugasa saawa eyo we bali, wabula gwoteekeddwa okuba nti obagasa. Ekirala, abantu abo baafa tetubateerawo bijjukizo bya njawulo, tobateerawo bijjukizo bya njawulo nti buli lunaku maama wange yafa olunaku bwe ruti, taata wange yafa olunaku bwe ruti, n'olw'ensonga eyo ku buli lunaku olwo omuntu taata wange lwe yafa, maama wange lwe yafa, nteekeddwa okukola omulimu guno bwe guti ku lunaku olwo lwennyini. Nteekeddwa okukuŋŋaanya abantu n'embeera nga mbasabira ku olwo. Okusaba kuli open, tobateerawo mikolo gya njawulo olw'okubanga lwe lunaku omuntu olwo lwe yafa, n'olw'ensonga eyo lwe lunaku lw'oteeka olina okukola akabaga okujjukira omuntu eyafa, olina okukola omukolo ng'ojjukira omuntu olwo eyafa. Shaitaani egenda kujja oluvannyuma lwo
egende mu mitima gy'abaana abagenda okujja oluvannyuma ebagambe nti kitammwe teyagulumizanga jjajjammwe okujjako nga kyeyali agenderera mukyo kuba nti yali ayimuyitamu asabe Allah oba sina kindi okuba nti yamusabiranga ddala n'abeera nga amala ebizibu bye. So yensonga ki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugaana okuzimbako, n'atugaana okuyooyoota, n'atugaana n'okuwandiikako entaana zonna zisobole okuba nga zifaanagana. Abantu abayikoza shiriki baleme kugenda ku ntaana ezo nga balondamu abantu ab'enjawulo be batwala nti banjawulo okuba nti babakolerako shiriki. Kintu ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyayagala tubeere nga ffenna tukola ki? Tubeere nga tufuna. Hadithi ya Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu egamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la tuturuni. Owamu n'okubanga yali nabbi, yali alina enkizo ku bantu bonna abasigadde, yagamba temumpaana nnyo ekisusse kama atarat nasara, ng'abanaswara bwe baatiitiibye ennyo Isa bun Maryama ne bamujja mu kifo kye ekyokuba nti yali muddu wa Katonda era mubaka we, ne bamutwala mu kifo ky'obwana ne bamutwala mu kifo eky'obwa Katonda. Nabbi sallallahu n'agamba nti innama ana abdullah, nze ndi muddu wa Allah. Era ekitiibwa kyaffe abantu ekisinga okubanga kya bbeeyi gye tuli kwe kubanga tuli ibadullah, tuli baddu ba Allah. Yabaga nti wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Allah ayogera ku bakkiriza abamutya abatenda na kitendo kyakuba baddu be. Wa ibadu rrahmani qul ya ibadiya alladhina asrafu. Ekyo ekitendo tetusinga okutendebwa nakyo mu maaso ga Allah. Ne nabbi w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti innama ana abdun, mazima nze ndi muddu, faqulu abdullahi wa rasuluhu, mugambe nti ndi muddu wa Allah era ndi mbaka we, kimala temunzijaawo. Era awo tulina okutambulira. Kyova olaba nga kizira ku bantu abagenze e Makka, bw'oba ogenzeyo era oba obiraba, omuntu bw'agenda wali ku kabuli w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaziikibwa ne Abu Bakari ne Umar, awe baziikibwa, olaba nga abantu abamu olw'obutamanya ddiini abantu batuukawo bw'atuna kana akakomera ke baateekawo, olaba abantu abamu nga bakubako ne beesimuula. Wa hadha haramu, ekyo tekikkirizibwa. Ekyegedde. So gwe olwaleero waliwo by'oteekeddwa okumanya nti senga osukkulumya nnyo omuntu n'omujja mu ddaala lye n'omuteeka mu ddaala lye ataliimu, oba ogenda kumufuula wathanan oba nidden, ogenda mufuula ekisinzibwa. Omuntu bw'afa, ffe ng'abantu, omuntu bw'afa, bw'oba ofudde toyina mukisa mulala gugenda kusaala wansi. Naye bw'otuuka ku ntaana ng'omuntu yafa ne bamuziikawo, nga omuntu n'akugamba nti wano tulina okuteekawo amazzi omuntu mwafunira wuzu, era tugenda okujja ku makya oba tugenda okudda tugatereddewo ku makya ng'amazzi ako tegaliimu, ng'omuntu oyo afunye wuzu. Omuntu kasitaafa aba talina wuzu gy'agenda kufuna era tasaala gy'abeera, aba yasaala ne biggwa. Esswala esembayo eri omuntu oyo gy'aba yeesaalidde, oba ffe abagenda okumuziika gye tumusaalira wa khalasi. Naye togamba nti omuntu oli agenda kuva wansi ajje kungulu afune wuzu mu mazzi abantu ge bateeka ku ntaana mbw'ate agende wansi asaale. Haramu. Bannabbi bokka be bayina ekyo. Nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bw'atugamba nti bwe nayita ku Musa alayhi salam wa huwa fi qabrihi, ng'ali mu ntaana ye yusalli, ng'asaala. Ekyo abannabbi. Naye ffe abantu aba bulijjo ekyo tetukirina. Era muganda wange todda kugenda ku ntaana kuteekawo mazzi ng'olowooza nti oyo alimu mu ntaana omwo agenda kusaala. Ekyo kifu. Toteekawo musaala ku ntaana. Ebintu bibiri, ekisooka mu kifo kye kibeera nannyini kifo ekyo, era mu busadi ey'obusiraamu tebitera kuliraanagana okuggyako khata'an ng'ebadde ensobi. Alqubur wal masajid, alqabru wal masjid, entaana n'omuzikiti. Ekisookawo ku bibiri
kyekibeera nannyini kifo ekyo. Entaana bwe tusiika mu kifo omuntu oba netugaa nti tugifudde limbo oba wali ekijja kyaffe, ate olwo kitegeeza nti awo tewagenda kubeerawo mizikiti. Tetujja kuteekawo muzikiti, tekikkirizibwa. Ekisooka, ate bwe tuzimbye omuzikiti kiba kitegeeza nti ate awo tuba tetukkirizibwa ate kuziikawo. We tutadde omuzikiti tetuziikawo. Ate bwe tutadde kabuli anawo tuteekawo omuzikiti kuliraana awo wennyini. Ebyo tebikwatagana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo yabigaana. Tetuzimba ku ntaana, tetuzimbawo mizikiti. Abali mu kabuli tebasaala. Ate ffe abalamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba la tusallu ila alquburi, temusaalanga nga mweyolekedde kabuli. So olw'emitima gyaffe eminafu y'ensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agezaako kutwewaza ebintu ebyo. Naye olwaleero mu fitina y'omulembe guno olwaleero kwe kubanga abantu basukkulumizza nnyo abafu, ne batuuka n'okubazimbako emizikiti, ne batuuka n'okubazimbako amayumba, ne batuuka n'okuteeka emisaala ku kabuli, ne batuuka n'okuteekawo amazzi ku kabuli. Eyo kibi nnyo sayidi y'obusiraamu, era kireetera omuntu endowooza endala. Oyo aba ayina endowooza entonotono okuba nti ng'alowooza nti omuntu oyo ate ye wankizo nnyo, atuuka n'okuva gye bamuziika ajje kungulu afune wuzo, ate amale okufuna wuzo obaddeyo. Kikyamu tekiriyo, si kituufu. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo takiyigirizanga, era tatugambangayo muntu afa ne bamuteerako amazzi. Olaba ku ye kennyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe bamuziika ne baziika ba ashabi be, toyinza kusangamu yadde lita y'amazzi. Bw'abanga yetafuna wuzu gwate amazzi ogateeka otya ku kabuli eyaffe ne Uganda. Ekyo tetukinaako njigiriza. Kikyamu ekyo, kikyamu kiwubisa, era kigenda kuleetera omulembe guno okutunuulira kubur ng'ekintu oba oliawo ekisinzibwa oba ng'ekifo awasinzibwa oluvannyuma lw'okubanga tukola ebikolwa efaananako bwetyo. N'olw'ensonga eyo abanene bangi mu nsi babeeramu, Allah subhanahu wa ta'ala n'abasukkulumya, Allah abatta, naye bw'abanga abasse basigala ng'abantu abalala. Entaana z'abannabbi bonna, entaala z'abasahaba zonna tezikolwako bintu bifaananako bwe bityo. Naye wano Uganda olwaleero obiraba, omuntu afa bamuzimbako ennyumba, omuntu afa bamuzimbako omuzikiti, omuntu afa bamusemintinze, bawandiiseeko, balesa amazzi ne bateekawo abantu abo basobole okulowooza omuntu nti omuntu oyo afuna wuzu. Haramu, ekyo tekiriiwo. Teri afuna wuzu ng'amaze okufa, teri wuzu. Ewuzu teri, muntu afuna wuzu ye nga mulamu. Bw'abanga afudde eyo ebeera enkomerero ya ibaada zino eza wuzu, eba ekomye. So naawe akikola manya nti kyokola kiri haramu. Mu famire zaffe eyo yonna gyebiri. Totunuulira wa munno, tunuulira ewuwo olongoose nga bwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'akola ki, bw'ayigiriza. Nabbi sallama yagamba nti iyyakum wal ghuluwu, mbeewaza okusukka ekikomo, fa innama ahlaka man kana qablakum, kubanga okusukka ekikomo ku buli kintu kyonna, ahlaka man kana qablakum, kyazikiriza abo abaaliwo olubereberye lwaffe. Tujja kusukkulumya ebyo, tusukkulumye ebyo, tuve ku mulamu agw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Nabbi sallam yatuyigiriza, tumalirize nga tutandise okusinza entaana ezo, tukoze abafudde tubakozeemu ebifaananyi, tubeere nga ate time etuuse nga abantu ebifaananyi balabanga ebiteekeddwa okuba nti bisinzibwa. N'olw'ensonga eyo ffenna kitukwatako, tuteekeddwa okuba nga twerongoosa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okulongoosa, atuwe n'okugoberera ekituufu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe abafu baffe bonna, atusonyiwe ffe kennyini ababakolako ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatakkiriza, abeere nga atuwa okukola emirimu emirungi era emituufu, nabo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasonyiwa. So Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe bakadde baffe bonna, naffe abalamu Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga tukuma nga tuli basiraamu era atutte nga tuli bakkiriza abannamaddala. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.